like sex has become over like a handshake. It's like a hug. Hug against the wala handshake kwebongako. Like a hi. I don't know what is happening. Abawala tebatewa value n'abalenzi. Bonna, it is not about girls. We buzibu bwa mwentu wamawulira ku sleeping around mukiteka ku bawala, but it is everywhere. Now omusajja abeera sleeping around. Oba teweewadde makulu. So don't put it on one side. Weka nyine wate weewadde makulu. Kubeera nga buli muwala akulinako copy. It's disgusting. Nanti fe abasajja tumanyi okugamba nze abalala yini kumbe naawe eri bakubala mu katabo Sanchez mulidde mukwano generation ya kakati waliwo gwe nagamba nti ngaye mutwambula nga tutambula n'abawala babambula ako nkalya kano sikalya tebatuge oyo nammala tamanyi bulungi ngaye mutunyumyako neeno round kyakyukamu nammwe babanyumya kate nnyo mujabeereyo nga tulina ne group gye tukolera referral. wano weneebuuliza kalo ndi kati ffe abaagala abawala abokwana tunaafunayo n'abawala abaagala abasajja abanaabakwana tunaafunayo anti kati gwe bwe waakoonoona obalekedde kaddem amagezi tegannajja gwe anoonya omuwala omulungi atannayitaayita ow'okukwana okusetolinga naye gwe be wakoonoona be wakayitaayitamu balekeddani wangi taata tewali obiyise bikajjo nti ogayamu n'oteeka wali nogenda n'ogula ekirala n'otuuka n'ogaya kati ono yo official gwe njagala omwedawidde kinema amusajja ennaku zino muggwamu supu oli n'agamba ole takyalinaku Caroline Mako ogamba otya ng'onyirira buli olukya sente omusajja amamirira aliwa ku bonna gw'oyina gw'oyina lwaki buli mukazi anyirira mulowooza omusajja yantuka kale sente ze weeteekamu zeneteekamu ndaba oli kasavu meereere zeneteekamu nti buli mukyala ayinawo nti baba basajja manye ekyo mukikuliriza ennaku omukazi afunyeewo eitha mulogo oba yeetunda oba yafuna ekisajja ekikadde oba yafunayo oba alimu omusama oba yafunayo ekizungu mutukooya kwekuvaayo n'olangira banno mwe abakazi abasinga temusobola kuafoodinga bulamu bwammwe okuggyako okwegulira akasenya n'ekyangwe obuzibu temukyayagala amazima yadde abada Uganda simanyi kyabakolera but it's the truth. I don't know why nade sina gwe I wasn't attacking anyone to be specific nade just nchogiddeko because it's the reality that we live in. Abawala abasinga gye bali eyo naye nga oba ogyemu omusajja oba abasajja bali mu bulamu bwabwe talina kasobola kwekolera. Abaana bagula Airbnb n'abeeramu omwana abadde ku Serena omwaka mulamba ku Sheraton omwaka mulamba n'agenda ku 4 points nawo n'abeerawo omwaka mulamba ogamba otya mbu talina ke yeekoleddewo okugyako abasajja akola waba akola it's okay kyova nagambye some sagambye all of them nagambye most of them. And the others can also afford a bottle of wine and the spirit in them. Byomayogerere wasobola byomayogerere waina experience sijja kwogera ku muntu asula ku 4 points banza sisula ashagera sijja kwogera ku Serena kubanga nze sijja nsula nsula waka you understand byomaina wasula waka bo basula mu hotel because it's a hotel. Oli abasazeewo it's a lifestyle banange buli omu alina kola kimusanyusa buli omu talina tambulira ku kyange nze nsobola okuba nga nze lifestyle yange oba enfuna yange oba engeri gye neetwalamu ng'omuntu njagadde esula mu apartment omulala ng'ayagala yekka rento
oba ng'enfuna ye muteeka mu current omulala ng'enfuna ye muteeka mu 4.4 yeah. Tekiri mu buzibu buli omu everybody is running their own race out kye balina otegeera ate batwogerako ku bintu ebimu if the shoe fits you let it fit you ogume if you need to change you change if you don't need to change it is also okay abantu abasinga okunyiige nga obugatto obwo butera okubatuuka ate nga they are fighting with reality tebagaa bukkiriza biri mu bulamu obwabwe but it's the truth I think nagitaddeyo just as a wake up call because nsiba mbawala and you see girls at the end of the day omusajja n'amukyawa nadda ku zero kyegeera nekimufosi nga tokola ebintu ebimu byatandikoze just because anoonya mbeera anoonya wakuyitira muosanga omwana nga wabanga tagenzeeko out okufunayo amuteekamu kasente nga koyo tagenda beera na transport amuzayo gyenku ebyo bikyaliyo kalo nnyo n'amaani omwana ajja mu bbaala nga sente ziri mu nsawo ye za kumuzaayo ng'alina noonya Sanchez kimugulireyo biya esooka then alinde oba hosta amufunireyo omulala amugwira boto gyebiri si mu bubi but gyebiri and I feel like talking about these things sente tulina gwe tulabisa but tulina otegeera reality eri mu bintu bino tojja blindsided kubanga gundi akola bwati gundi akola bwati you don't know the rest I'm running tamanyi byenkola so you're not going to just compete with me nga tamanyi byenkola naye obanga mu mutima gwo gw'owulira nti asuze ku 4 points nti bagaga bwe bamutoterana bwe bafune bakutwalayo anti abaana ennaku zino abaana ab'obuwala balina eno eŋŋombe egamba nti nze nsiiba neebase but I don't know how I pay my bills. You don't know. How can you? Anti ye ngombo y'abawala. Baliba. Sentence as ukanasanga ku meza natamanya stade. Ebirabo ku kirabo kye kijja. Kirabo ku kirabo kye kijja kimusanga ku buliri. Anti obuzibu mwagala nnyo lifestyle ate nga temugenda kukola bantu bye bakola fune lifestyle. Kitegeera nga temugenda sobola kukola bintu bantu bye bakola fune lifestyle. Tebasobola kulima abaana. Bameka balima bama. Egwe. Oli mulunzi, oli mulimi. Info wange nakusina mu mujjawo. Andi kati byokola bote basobola bekola. Sebya byo. Bagala special life. Waliwo omwana ali eyo nga yagala yebake azukuke akoleka makeup and black hair akalungi agende out anywe champagne. Amala ddeeka yebake. There is a cost to everything. So you're not together. If you want a good life, there is a price to pay. If you want a good life, ngato hustling nnyo, ngokozesa moving capital. Nga nayo mukozesa nga kukolera. Moving capital ya lwa ye body capital. Ye body capital yetaaga beauty. Maintenance. Abanga motoka. Oba inojiwa mu service. Nabalenzi mufunye emigongo. Mutambula ne moving capital wamu. Musiba mu gym, omwana wava mu gym ngagenda ngafunye omugongo ngavuga ka blue tick. Ya Rabbi. So temukisiba nnyo ku bawala simanyi lwaki buli otwogera ku bintu ebyo. Mulowooza twogera ku bawala bokka. No, even some men out there. Osanga omuyimbi ng'alinayo ennyimba nnya naye nga apartment gy'asulamu yakadde 2.5 omwezi. Emotoka gy'avuga. Avuga Benz emweru. Leka. Naye ng'afunye omugongo, which is okay. It is okay. We just need to learn to accept who we are. Namanya nti kino kyenkola. Kalo moving capital akola kiralo bw'atyo. Simanyi kubanga nze si gwe nkola musiminaamu nnyo experience. Anti bakyaliibo. Bani. Oyinza okulaba nga munno naaka elevatinze okuva waali noga omwana wa moving capital amufunyeemu. Gye bali abamufunyeemu. Anti which is okay. Kiri kyenda tekigwawo ate kya muntu wasalawo kikozesa ekyo nga kikozesa.
It is up to Chemugamye nti everything in life has a price and it's up to you as a person. Chiche wesalirawo. Naye ate togenda tuula eyo ng'oli ku daily bundle ne ka smartphone ak'okucharginga every after 30 minutes ate oyogerere nze gw'otamanyi biki byenkola. Okitegeera bwe buzibu bwe tulina nti essaawa zino eno buli omu alina ebbeetu eryogera kasaye tunozaamu kamera. You understand? Bwe buzibu bwokabwoka ndowooza bwe tusanze mu ggwanga lyaffe, but otherwise these things have been there and they have been done. Abantu babaddewo nga babikola, abafunyemu bafunyemu. Bw'oba nga tolina mukisa ogwo ng'oyiyo ekirala ng'ojja ng'olimanga. Kalo, waliwo ennaku zino embeera eriwo, yes biyinza okuba bibaddewo naye ennaku zino ate kiri too much. Abaana ab'obuwala mostly 18, 19, 20, 21 ennaku zino bettanidde nnyo okweryamu. Moving capital waabwe bamwongeddemu nnyo ebisoko. Luli twali tumanyi nti ayagalayo kasireya oba ekyana ojja genda mu night life economy, ojje mu kiduula oswame awo abakooye otegule. Naye kati ku smartphone iPhone yajja kafaananyi location omwana najjira ddala ku bloga n'amuwa omutimbagano n'atandika okwanjuliza ebyama eno style bweti ewooma okuwoomerwa kino olina okinuunako like eyo life. Fe abali eno ne twebuuza bano abaana abato tebakyalina muntu gwe baswalira, oli najja broad daylight mu kamera okunyumya abantu abamulidde style zaakozeeko. There are different sides to this. Ekisookerwako nze kye nandigambye nakyogerako I think I was talking to Shalom ne mugamba kino ekintu kidda wamu mwabakwata zi kamera ne muzitunuza mu bantu. Bloggers, YouTubers. I understand twagala likes, I understand twagala following, I understand content ono omuteekayo wali abasegwa bali abagenda omunyumirwa. Ofunemu abamu bafunamu akasente abalala bafuna likes abalala whatever bafuna views. But at the end of the day we no longer have credibility, integrity as people. Tell you osanga blogger, YouTuber or whatever ng'omwana asinga okuwemula ku TikTok ye gwayagala okyaza okitegeera. Nakyogerako ne mbagamba mukennyini abasanchezi mwe baani badayasi bashalomu baani mwe abakyaza bano abaana. You're the ones degrading our society. Mwe ababawadde platform eyo. Before these things were there wabeerangayo I think nekati gye giri emisomo nga bantu bagendayo nga bamanyi ekibatutte. You understand? Abo basenga baani babeera bamanyi ekibatutteyo. Okitegeerayo era egyo emisomo nga bagigendamu era tojja sangayo mwana wa Pisebuli, tojja sangayo mwana wa Seminatu ng'agigenzeemu. Okitegeera nga bwekityo weekiri. Right now we are looking at a society, we are looking at times whereby ojja sanga mwana wa P7 ng'alina esimu. You understand? Omwana wa P5 alina access to the phone, internet. Because life is changing. Togenda gamba mbu abaana babamma amasimu mbokubanga bagenda sangayo ebintu ebibi. Okitegeera ogenda kumma omwana w'essimu agisange omwana wa neighbor abeere nga scrolling agwe ku kasasiro ng'oyo. Okitegeera. So it goes back to us as people to losing the integrity ng'abantu because we are chasing views, we are chasing likes, we are chasing naye kati gwatuddawo n'oyo omwana otudde for more than 30 minutes, for more than an hour ng'ebyo byayogerako. Omwana ono talina naweza myaka 2. Mind you, abaana abasinga abali okwogera bino ebintu they are below 20 years, below 25 years kale tugamba maximum below 25 years bali kwogera bino ebintu. Yes bino ebintu gye biri nasooka ne mbyogerako backfire neva ku social media ne bagamba abyogerako ng'ani biki. But this is the truth that is happening. Now it is coming to light, but in a wrong way. You're exposing this girl. Juzo ya mwala namulabye. I couldn't watch her whole video because me I got the ick like. Yes,
and then later on nentandika okulaba ate nga abantu be bamu bazzeeyo bamwa interviews akaaba yeetonda anti nga maama we anti oli yamugamba interview gye tukoze maama taagirabe mu kyalo ndi maama tali ku smartphone kumbe ekyalo kirina smartphone you see at the end of the day it's not even just about bantu be babirabyo n'omwana agenda kula ajja kuzaala abaana babuwala ku TikTok okwo ne bajja sex steps zaabwe ne zifuluma obwerere bwabwe ne bufuluma and later on their mothers. You understand? Encho omwana we agenda kula asangeyo n'okasasiro internet etereka tebiggwayo even if you delete them on certain platforms somehow somewhere bijja kuba gyebiri okitegeera. We have had people you know sagala bogera manya but mubamanyi abayimbi baani ne kati gye bali bazadde abaana some of them have turned gospel but kiri kisigalawo the scar remains okitegeera abantu kyebeerabira bano abaana it's like nga mu maka edda ng'omwana okubuuza omuntu omukulu you know where are you going what are you doing ng'abantu bagamba omwana but right now times have changed omwana asobola okubuuza omwana nakugamba lwaki osozeza bungi lwaki okozewo but as these things change tuddawa. It starts with you bloggers, it starts with you YouTubers. Mwe abali okuwa bana abaana this platform kwera. Omwana, me I could even say this girl is innocent because kamanyi impact kyali okola gye kiraga. But gwamanyi the power of the camera. You're enabling this girl to ruin her future. Blaming the bloggers. Omwana katenze nyinza omulaba ku TikTok live. We mulaba ku TikTok live oba waliwo ka video akatambula akake nange nensaba omukyaza owaye experience gyonyumyako wulira kalo tugeze nsanze busanze ka video ngaga omuyimbi bwati yandiira mu mmotoka olw'obutaswala n'atansasula kati nze nange ngenda munoonyeza ku eyo point muyimbi ki eyakulya n'atakusasula olwo nampa details zonna profession y'amawulire mu Uganda yayonooneka media all round yayonooneka etandikirawa nti twatandikira ku mainstream media the TV channels kasita zaatandika okuemployinga abantu abatalina yadde information or knowledge gye bamanyi ku journalism n'abateeka ku mpewo ekyo nekiggwa nebatandika okukola kasasiro ku mpewo. The next thing is TikTok. Buli muntu alina essimu ng'alina data kati yafuuka munnamawulire. Kati yafuuka munnamawulire. So literally I feel like in Uganda journalism has lost meaning. I'm speaking from a point of ayakwata sente nenesasula nengenda mu ssomero nemalayo emyaka nensoma nengraduate nansoma journalism. Wentuulaawo nendaba ebintu ebimu abantu abalina the power of the camera and the microphone bye bakola kigera bimalamu amaanyi. You understand? Oyo omwana asobola okubaayo nga yakyogera. Before, I think the best thing that would be done as a journalist is intermediate. Noonya omuyimbi kwatagana naye noonya omwana naye kati kyemusooka okukola tumulabisa aveeyo naye atuwe interview okitegeera tweweebudde twemazeemu ekitiibwa. Right now ntuula nse honestly speaking abayimbi benkyasaamu ekitiibwa batono mbabalira ku ngalo. That's why people have dirty laundry. Nawe kenyini olina ebintu byewakola ng'ogamba kino nga kyafulumya mu mawulire kiba kirala okitegeera brand ku ttaka. You understand? Everybody is not perfect. I am not perfect. Nina ebintu nange bye nali nkoze bye ŋŋamba kino nga kyafulumye okitegeera brand ku ttaka. But before twesigalizanga mu kalinga Sanchez olakugamba Caron tulina data we yakoze ABCD ng'ogenda kubira Caron nga nange wakoze otya ekyo tekikyaliwo. Buli omu asooka gamba humanity is not there. Lumpe kanteekeyo Caron n'amwetondera oluvannyuma but all for what? Is that the direction we are heading? No. Gye twagala okulaga okitegeera. That is omuntu ajja kubeera yeebuuze lwaki Caron taliko ndeminga bano abaana baba bikola. Society eri kubeera degraded. Society egenda eyongera okwonooneka.
Reason being nze attribute eri ebintu ebyali byesitaza bifo ebintu ebyali bitiisa abantu okukola bifo are now the new normals. So natandikikoze nga gamba ndi sheeka ndi muntu mukulu mu community ndi kino alaba abantu babikola and they are getting away with them. At the end of the day, this is humanity and it is our brains agenda maliza kikoze kyatandikoze oshegera omwana before okubeera nga katambike kalabikidde ku mpewo kyali kibi nnyo, but right now akatambika omwana wekafuluma nga buli omu amukyaza akafuuka sereba. Omwana ali eyo atalowoozeza then again to think twice about the damages caused afterwards agenda kwerekingira akatambike. Oshegera, is this where we want to Carol, mwe babloga mulinga abapraising abaana abakola obuseegu abavubuka bano bemusiba mukyaza basiba bawemula kumpewo basiba bakyusa abawala n'abyono n'abagamba oyo namumala oyo namugoba wanamumala kante n'akatambike, and these are the people you're giving the platform. Kikuleka wagwenga host, kikuleka wagwenga platform yo okyegeera mwekyekye mutalowoozaako nti bweba banga balano be abantu b'osazeewo okukyaza nze wanti wangenda okukola sijja tuula mu kamerayo kyosazeewo gwe ng'omuntu. Kalo olowooza sometimes tugenda ne tugamba abazadde nga tebafuddeeyo naye ng'omwana yava ewaabwe oba yagenda for a short course e Kampala nga maama we amanyi nti omwana ali mu ssomero ali ku campus aba ali awo yeekanga obuvidiyo buno muyimbi gundi yandya omusajja bw'ati yandya olololo kitegeera. So sometimes ne tunoonya woonenyeza omuzadde nga tolina woolaba. Teri muzadde gwe mugenda nnenya kubanga era ne mu times zaffe ne wetwaliwa twabeeranga mu ssomero naye nga abaana b'abareverandi be basinga obuuka ebikomero. Tegeera kyotandisuubidde. You understand? Tulabye ku baana abavudde mu ghetto ne bavayo nga they are very responsible human beings in the society. So kyetogenda kiteeka ku upbringing, togenda kiteeka ku society. Tulabye ku baana abakulidde in the roughs naye ng'essaawa zino eno bye beekoleddewo birungi. I for one, most of my time nekimalira kamuki naye bye neekoledde tosobola byattributinga kyogati otegeera. Tulabyeko n'abaana abakulidde mu very nice life ne bavayo ne bakola ebintu nga balinga abataali guided by parents. So n'abazadde tubaweemuuko break, tukuze tuli bantu bakulu, tukuze weesalirawo gwe nga Sanchez, not because of your parent, not because of your siblings, but nze kye nandirowoozezza nti we mwekolamu omulimu nga mwe bannamawulire ali what not ne musalawo ne mugamba kino tukujja kiteeka. That is where we're going to start from okulwanyisa bino. But if you are going on praising the people that should be corrected, chegeera nosanga akatambi ng'omuyimbi yakubye omuwala enkya gwe munoonya okukyaza chegeera noganza abakazi mbakuba sikinaamuwaza and you keep moving such an artist in their mind. You see, when you judge a fish too much for its inability to fly, eve jakubera woza nti nema. But nga nature yayo inakuba mumazi endasana. Kati omuyimbi ono wabanga akola ekintu ekikyamu ne musiba nga mumupostinga gwe mu interview nga bwe munoonya enkya wagenda bawo omuyimbi mulala naye ate atukitunuulire tugaya kya bulijjo awo kifuuse nnomo. Awo n'omwana enkya omuvubuka avuddeyo ng'abadde ne upbringing entuufu wakiraba nga kyekigenda mu maaso ate ng'ennyimba za gundi zimunyumya ate nga gundi yakuwa obukazi kyekigenda gana omwana okuwa obukazi tewali era wembeera wano nga Caroline Maka naye ntandika obbagamba enze mu kisenge ABCD wololololo gundi ne gundi nabalya ne gundi ne gundi ne gundi. Wali omwana eyo nga ye obulamu bwe talk to parents, talk to kids nga ye karo kyakola kyakala kyegeera nga yange enkya wandaba nga nkola ebirowooza nenakola era ajja kukopa ebyo. Kalo should we send ennaku zino abaana ab'obuwala girl child ne boy child baagala nnyo ebyamangu mangu tebakyayagala kuhasolinga kuli
si kyakubuuza si kyakwogerako twagadde nnyo ebintu ebyamangu. We want good things in a very short time. Abaana tebakyayagalako mazima, abaana tebakyayagala ate abaana bagala quick money eno egenda sula nnyo abaana mu bintu bye batandibaddemu nga takyalina gwaswalira. Very dangerous. It's extremely dangerous. Abaana bangi balwadde ne bafuna siriimu, ne bafuna hepatitis, ne bafuna STDs. You understand? Yeah. I've been telling people lately nti HPV enakisona aluma asinga ne siriimu. HPV ya HPV businga kuluma baana ba buwala but bafuna genital warts n'afuna ebizimba n'azimba eyo obubi nga tosobola namutuukako bw'oba omusajja, you know, but abaana tebali aware about it. But where is it coming from? Multiple partners. Kitegeera nawe base noono enkyale olina oli enkya olina oli enkya olina oli gwe tokirowoozaako. One of these people is going to come as a carrier. Kitegeera akusiga HPV gye bamujjanjalira gye bajjanjabira bantu basiriimu tebakibalimba eddagala lya HPV okutandika okujjanja obanga alwadde kansa, but abaana batandise okirwala right now and no one is addressing it because buli omu abikkirira kiki ekivaako. You understand? All these multiple partners tebagenda kulwaza bulwaza ekyo kyokka kyokka. These things, me I feel like sex has become like a handshake. Hey, it's like a hug. A hug against the wala handshake kwebongako. Like a hi. Mwana agenda namana mbuzo yange. Ana yesimmanyi namusanze awo. Kali nokyali kwekyo nti wamusanze awo omuwala ajja mu DM yo, hi, how are you, I'm so and so, nakuteerako obufaananyi, where can I find you? Ate ekinnuma kati ennaku zino eno abaana babaliira ku iPhone ndabika bulungi tebabibawa bwerabika bulungi ku TikTok ku Instagram olaba abaana ye batera bakwegabira murali nga yalabika bulungi free of charge because alabika bulungi, you know, gayangulidde bbiya omwana ne bamugjawo. I don't know what is happening. abawala tebateewa value n'abalenzi bonna. It is not about girls. Bwe buzibu bwammwe nti wemuwulirako sleeping around mukiteeka ku bawala, but it is everywhere. Nawe omusajja abeera sleeping around oba teweewadde mawulire. So you don't put it on one side. Gwe kenyini oba teweewadde kubeera nga buli muwala akulinako copy. It's disgusting. nanti fe abasajja tumanyi okugamba nze abalala yini kumbe naawe eri bakubala mu katabo Sanchez mmulidde mukwano generation yakakati waliwo gwe nagamba nti nga ye mutwambula nga tutambula n'abawala babambula ako nkalya kano sikalya nebatuuleyo oyo nammala tamanyi bulungi nga ye mutunyumyako neeno round kyakyukamu nammwe babanyumyako ate nnyo mujabeereyo nga tulina ne group gye tukolera referral. waliwo omuwala yagamba omuyimbi waawe Makindye sitayiro eno yakabi. Ngenda ogenda mu comment ey'omuwala nga bulimu 90% comments enange yagikozesaako nga yalabbi kati golowooza y'omuyimbi omukazi alimu amagezi akyambalamu amagezi. wano we neebuuliza kalo ndi kati ffe abaagala abawala abokwana tunaafunayo n'abawala abaagala abasajja abanaabakwana tunaafunayo. Anti kati gwe bwe waakoonoona obalekedde kaddemu amagezi teganajja gwe anoonya omuwala omulungi atanayitaayita owokukwana okusetolinga naye gwe be wakoonoona be wakayitaayitamu balekedde wangi taata
Tewali. Obiyise bikajjo nti ogayamu n'oteeka wali n'ogenda n'ogula ekirala. N'otuuka n'ogaya kati ono yo official gwe njagala. Mwedawidde nnyo abasajja ennaku zino muggwamu supu oli n'agamba oyo takyalinawo. Era okaloza oli mulalamu naye maama. Mwagala mazima kamugafune. That's the truth. It's the honest truth. Mubeereyo nga mulowooza nti abawala be batebalaamu abawala. Me, I don't like a man who is excessive. Sajjanga buli omu nange yaliko gundi yaliko ne gundi yaliko naffe tetubaagala mulowooza nti nga batayagala abakazi bayise naffe tetubaagala mmwe abayiseyise buli wamu naffe tetubaagala baddiya tetulina kyetubaagaza ebyo byamugamba mbu omusajja musimanya waba ayiseyise mbu abakazi baba bamwegomba naffe abakazi abaagala abasajja batannayitayiga